Okusinziira kakiiko k'ebyokulonda, okulonda abakulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu kubadde kulina okutandika ku ssaawa 1 ey'okumakya kyokka Mubende yo kwatandise ku ssaawa 3. Ekisaawe kya Kasaana kuliko ebifo ewalonderwamu 8 kyokka ng'essaawa we zaweeredde 3 ez'okumakya nga polling station 3 zokka ze zaakatandika okulonda ng'endala 5 abalonzi 10 abatandikibwako abakola ng'abajulizi tebannawera. Ekyokusooka abantu kati bali bize, tebakyalina budde bwa kukola ki bwa kwonoona. Kati n'olwekyo nze nkikakasa nti okulonda kuno newakubadde kutandise kati ssaawa 3 abantu bajja kujja kubanga ne luli mu kutwalira awamu baakeera naye ate kigendererwa nekikola ki nekibanga tekyatuukirira nga bwe baali beetaaga. Ng'oggyeko okutandika ekikeerezi okulonda ku nnyini tekujjumbiddwa ng'abalonzi ku polling station ze tusobodde okutuukako babadde bamuswaba. Nitwatuuse wano kuva ssaawa 1 nga weetuli tulinze abalonzi nga tetubalaba era abalonzi batandise okujja ssaawa zibadde 3 awo bajjidde tufunako abasoose awo nga 10 okuddamu okufuna abalala kubadde kaweereege wenjogerera ssaawa ziri 7 naye abantu 20 bokka bakakuba akalulu. Kyokka abalonzi bagamba nti akalulu ka pulezidenti kamalamu nnyo abantu amaanyi. Naye ekyavanduuza mu kalulu k'obwa pulezidenti nze nsuubira ekyamala abantu amaanyi n'agajja okulonda kubaffe nga Mubende municipality Allah yatuyamba ne tukimeekinga naye era nako kyali kivudde twabanja kabanje esinza gamba nti bwali buwanguzi bwa kandidate bwali buwanguzi bwa Bannamubende municipality kuba kaali kakubanja kati kyendaba ekiganya abantu okujja okulonda tibasuubira bajja kukabba tewali kijja kukyuka. Nga tukyatalaga ebitundu by'e Mubende tufunye amawulire ng'omu ku beesimbyewo ku kya ssente bwa disitulikiti y'e Mubende Michael Muhereza Ntambi ng'anoonya ekisanja kya 3 nti aliko ab'eŋŋanda b'omu ku gwe yeesimbyewo naye Judith Mbabazi 2 baatomedde kyokka nti ye n'abakwata n'abatwala ku poliisi e Mubende ng'abalanga kumutomera ne bamenya endabirwamu y'emmotoka ye. Yakutte ku ng'agenda wamba DRFO ani ate amulabe Kikona yazwalira omuntu amulabe yanyodde emikono yagenza wamba abantu nga wamba DRFO teyakomye obudde buno mu kaluke neesimbyemu aka LC5 akutamu omuganda nga Mutaruhandika Solomon amukuta amutomera tekimumalidde amukutoma mutaddeko omusango gwa malicious damage naye ng'akoze eki. Wakati mu kwogerako n'omu ku beemulugunya poliisi etuganye okubaako ekifaananyi kyonna kye tukwata tetubadde tulina kusooka kufuna lukusa okuva mu bakama baabwe. I want to understand who has invited you to come and do the business at police. I find I've just received the information that there is some. I'm asking, when you come here, Yes, sir. this is an organization. She came, she has an issue, and it is the same issue that we are seated with. And you cannot come in the police premises, and then you start doing this in the station when you have not even interacted with the DPC. Ku saa 8:00 nga zizo Pafrodito Kyeyune omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwa ssente wa Mubende disitulikiti akubye akalulu ke era tutegeezezza nti abalonzi obutajjumbira kulonda kuno kya bulijjo. Okulonda okuddako wabeerawo okukendeera ku muwendo gw'abalonzi. Kino twade tukisuubira naye ate era nga tuyina essuubi nti abanaabalonze bajja kuba bali presentinga eddoboozi lyabo Bannamubende badde balina omukisa era bakyagulina okulonda omukulembeze agenda okukiikirira ebirowoozo byabwe kubanga wano ku local government level chairman wa district ye mukulembeze akutuusaako service. Agamba nti mu bitundu by'e Kasambya amagye galemesezza ba agenti be okubeerayo n'okulondoola akalulu nga waliwo n'abakubiddwa. Era n'olwaleero amagye gakozeseddwa okulonda nga batiikinga butiikinzi ku mmeeza ba agenti baffe twakoze deployment district yonna n'ebitundu by'Ekigando n'ebitundu ebimu eby'omu Kasambya sub county ba agenti balemeseddwa era ne bagobebwawo era tuyina obujulizi bwe tugenda sharinga nammwe ng'amagye gali ku mmeeza gatiikinga obululu. Barbara Nalweso, NTV Akawungezi.